Engeri eggulo gye yabadde weekend katutandike bwe tuti Principal olunaku olw'eggulo yasiimyeko n'alabikirako mu Elijah Kitaka. Kyatukoze bulungi nnyo Principal okwekubisa ekifaananyi ng'atudde, kubanga abakwekubisa kifaananyi ng'ayimiridde omanyi bantu bangi nnyo bu Elijah Kitaka simanya muntegedde. Ngamba opala obwo obumpi waliwo bushooti waliwo ne bushooti kati waliwo ne bushooti obwo bushooti bwe bayita Elijah Kitaka. Mwana wattu nanti kasuku yakugamba okwambalako ka Elijah Kitaka amuyita atya kigambo kyaga kumva ku mutwe kasuku aba simanya semanengene akyogera atya semanengene tyalina okubeera nga bamukutte webati nene Principal yasiimye olunaku olw'eggulu n'alabikirako mu Elijah Kitaka. Munangeri gyebeera weekend onookubeeraawo ng'oli mu zi shoti kwegamba nga is a weekend vibe. Kati ate engeri Elijah Kitaka gy'aliko mwana wattu ne Principal naye n'asabulaka Elijah Kitaka. Nze nno omulundi ogwasookera ddala okulaba Elijah Kitaka mu kapale munnange waliwo ebifaananyi ebimu Elijah Kitaka bye yeekubisa nga empalo nalingiza nningize n'ogamba bannange ayambadde oba tayambadde. Kati ng'ekifaananyi ekyo amazima ga Katonda nali ndowoozeza mbu tayambadde empale paka we nalingiza wenti mu kuzuuminga ennyo ekifaananyi ne ŋŋamba n'empale yiiri nga nayo ngiraba ne mwana wattu omwana ayambala bu shoti. Elijah Kitaka nkugambye ate kasuku yagenda n'akyongeramu ebirungo kati omwana agenda n'akwambalira ka Elijah Kitaka n'ogamba tuli kuki. Abavubuka bulijjo tukyagamba bamaama kugira kwesabulira bu patrol bupale simanyi obuli naye abalenzi beesabula bwe Elijah Kitaka. Mr. Semanengene n'agenda agira bw'ati ndowooza abawana ne basigala nga bagamba ya rabbi. Elijah Kitaka yaliko simanyi ngeri ki gye nsobola keesala naye nange nandifunyeyo time ne mpitirako eyo mu Owino ne ngulayoko ka Elijah Kitaka kange jasooka keesala kiro ekiro bata complaining ennyo then ntandika okambala mu kaawe emisana ennyo ng'abantu tebannavaayo mu mayumba gaabwe we nalaba nga tebakomplaininze nga ntandika okukeesala olunaku olulamba. Yes nange ntambulireko mu ka Elijah Kitaka nange nnumye abateesi wekyo tusazeewo okubeera nga tutandika wiiki eno naye nga mbagaliza wiiki ennungi Mukama Katonda agibateremu omukisa n'ebirungo abateremu ssente n'ebbalaka buli kimu kigendere ddala bulungi. Wekyo tusumuludde ngenda beera nga mbaleetera stories ezisingawo kyengenda okusaba bambi subscribinga nyiga notification bell